Haleluya, mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Amanya n'eddoboozi yenze Pastor Martin Timothy Lubega owa Theios Divinus Altar Church Temukivu, Kampala, Uganda. Neebaza mukama nate atuleese ku makya gano ag'olwaleero. Olwaleero olunaku lwa Sande. Twebaza mukama atutuusizza mu lunaku luno olw'olwaleero. Tuzze nate okugabana ekigambo kya Katonda ku makya amalungi bwe gati, ku lunaku olulungi bwe luti. Mwena mbalamusizza mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo, abali Uganda okutandikira wano e Uganda, abali ekitemu, abali mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda, abali Nateete, abali abantu ab'enjawulo, abali Nansana. Mwena mbalamusizzaako mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo. Mwena abali mu Kampala, abali mu Uganda, abali e Saudi Arabia. Yes, mwena mbalamusizzaako baganda baffe abamaliriza okujjaganya Idi. Tulinayo bawala baffe abali e Saudi Arabia eyo, abalala abali e Dubai. Naye twebaza mukama abasobozesezza okuyita mu nnaku ezo ze muyiseemu ne bakama bammwe eza Idi. Mukama waffe yeebazibwe, bagiyita Idi Alfitiri. Naye nga naffe Idi eyaffe eyaggwa eya Easter. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Omanye ekigambo Idi kitegeeza kyekigambo eky'oluzungu festival. So ekigambo Idi kya Luwarabu, naye ekigambo Idi kya Luwarabu, so tekiri awo nti ky'Abasiraamu bokka. No, ekigambo Idi kitegeeza festival. Festival kyetwandiyisenga ekikujjuko oba ekijaguzo oba kwegamba wano oluusi kye batera oyita oba enkuuka, ekintu bwe kityo mu Luganda bwe tuyinza okukivuunula. Festival ye kigambo Idi. Kati ekijawula kyekiri kye bateekako nti Alfitiri. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ffe neyaffe ekijawula ku y'Abasiraamu kyekigamba ate kyetuteekako nti Easter oba Pasika. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So naye nga zonna ziba Idi, zonna ziba Idi. So Idi yaffe ey'abalokole badde yakaggwa eya Easter, wewe watyo ne wayingirawo Idi ey'Abasiraamu. Naye tubayozayoza abaana baffe abakolera eyo, kubanga nammwe mubeera mu society y'abantu nga bali mu kujjuko ng'ekyo, mwekanga nga nammwe kibeera nga kibakwatako newankubadde muli baana ba Kristo Yesu. Naye Bayibuli erina wetugambira nti Pawulo alina wagambira nti bwe yagenda mu bannaggwanga kyava afaanananga bo asobole okubamanyisa ebyama by'enjiri ya Katonda. So n'olw'ensonga eyo tolina ngeri gy'obeera mu bantu nga bali mu mbeera bwetyo n'ogamba nti onoobaviirako ddala egenda kwekubagiza. No. So kyova olaba nti nammwe mwenna mbakulisizzaako abali mu mawanga ago nga mubadde mujaganya Idi wamu ne bakama bammwe. Mukama abatuweere nnyo omukisa, mwebale na kwagala Mukama okubeera ate ne musigala nga mukyayatula nti Yesu ye Mukama. Yes, nammwe bannaffe abali mu mawanga amalala, abali e Bulaaya, mu mawanga getwandiyise ag'abakyeruppe, bannaffe abalala abazungu, abali e UK, abali ne mu US, mwenna mbalamusizzaako mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo. Mwenna n'abalala nga muli mikwano gya buweereza buno. Omanyi obuweereza buba ne bammemba ate ne bubeera n'emikwano. So mulimu n'emikwano egy'obuweereza buno. Mwenna tubalamusaako mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo. Weewaawo tugenda mu maaso n'omulimu gwa Katonda ekitemu. Tukkiriza Mukama okweyongera okulaba provisions ez'enjawulo nga mu avenues eziteekeddwawo mu ngeri ez'enjawulo. Njagala okubategeeza nti ku Sande ku ssaawa 12 ku Sande ejja ssaawa 12 tugenda kubeera ne meeting. Ku Sande ssaawa 12 tugenda kubeera ne meeting
tujja kubeera ne meeting egy'okubaako ebintu ebyenjawulo ebisalibwawo ku mirimu egigenda mu maaso ekitemu. So abamu mujja kwekanga nga muli mu meeting eyo Mukama nga bwali omulamu. So netukkiriza Mukama nti buli kimu kigenda kutambula bulungi nnyo era bukwakku mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. So sawa zijja kuba 12 ezirondeddwa lwa nsonga twalabe nga zisaawa ziri suitable ku buli muntu abali e Uganda n'abali ebweru we Uganda. So zisaawa zijja kubeera nnungi nnyo ku buli muntu ku bannaffe abali e Uganda n'abali ebweru wa Uganda. So next Sunday sawa 12 ez'olweggulo mujja kubeera nga abantu abamu mujja kweraba nga muli mu meeting eyo, especially ba staff ba Theios Divinus mu ngeri emu oba endala. Mukama waffe yebazibwe nnyo abooluganda. Even other people mujja kwerabamu, some of you mujja kwerabamu naddala abali ba great members mujja kwerabamu in that meeting. Mukama waffe yebazibwe nnyo. Nekira tugenda mu maaso n'obubaka bwaffe obw'olwaleero. Obubaka bwaffe obw'olwaleero obuweereddwa omutwe ogugamba nti tuyina Yesu nga ye muwolereza waffe, oba Yesu ng'omuwolereza waffe, Yesu nga omuwolereza waffe. Jesus as our advocate, Jesus as our advocate, Yesu nga omuwolereza waffe. Emirundi mingi nnyo tulabye Mukama waffe Yesu Kristo mu byawandiikibwa, naye abantu abamu bajja ne beerabira nti Yesu ate waliwo paati endala eri ku ye ku ludda lw'abakkiriza. Buli muntu yenna akkiriza Kristo Yesu waliwo ebirungi bingi nnyo by'olina okumanya bye tufuna mu Kristo Yesu. Bw'oyingira mu Kristo Yesu obeera ng'ayingidde ekibuga ekiyina ebifo ebirungi ebiyitirivu. Bw'oyingira mu Kristo Yesu ofaananako n'omuntu ayingidde ekimu ku bibuga wano mu nsi. Mulina ebibuga ebyenjawulo bye mukyasinza okutendereza, naddala mmwe abalambuzi mulina ebibuga bye mukyasinza okutendereza. Kyakuba ekyennaku ate mugenda obbiyingiramu ebibuga ebyo ng'ate bye bikyasinzeemu Sitaani. So waliwo ebibuga bingi nnyo bye mukyasinza okutendereza ku nsi kuno. Abantu abamu batendereza ekibuga Las Vegas wano ekya America ekitera okubeera nti kitwalibwa okubeera nga kyekibuga ekikyasinza okubeeramu ebyamasanyu oba ekimu ku bikyasinza okubaamu amasanyu mu nsi yonna, ekibuga Las Vegas. So abantu bangi nnyo basanyuka nnyo era bayayaana nnyo okulaba nga bayingirako mu kibuga ekyo, okulambula, okutambulirayokko, okunyumirwa ku bulamu mu ngeri emu oba endala. Nzijukira edda we nali ng'omuto nga ngamba bwe ndi wasa nange nditeeka gundi yange nditeeka ne moon mu Las Vegas. Naye bwe ngenze nkula nendala Las Vegas kikyeri nyinza obutateekayo hanemuunu yange eyo waakiri erigenda e Bungereza. So n'olw'ensonga eyo mu ngeri emu oba endala akyengezaako okugirayo nti waliwo ebibuga ku nsi bye mutendereza bye mutwala okubeera okukirambula si kibi, you are free to go no touringa, naye omukisa gwa honeymoon tegusaana eyo because eriyo ebibuga ensi byetendereza naye nga birimu ebizibu byabyo n'emitawaana gyabyo mingi nnyo whereby nti Sitaani ali awo atambuza bigere mu bibuga ng'ebyo. Naye ekintu ekikulu mu byonna nti olwaleero nziza okusomesa Kristo Yesu nti Yesu Kristo bwe tumuyingiramu tuba tuyingidde mu kibuga. Mukama waffe yebazibwe nnyo abooluganda. Bw'oyingira mu Kristo Yesu
obeera nga ayingidde mu kibuga ekirimu amasanyu amangi ag'obwakatonda, ekirimu eddembe eringi ery'obwakatonda, ekirina streets ez'enjawulo nga zirimu ebinonoggo, ziriko ebizimbe eby'enjawulo. Kati bw'oyingira mu Kristo Yesu alimu ebirungi bingi, alimu emiryango mingi, alimu emigaso mingi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ogumu ku mugaso gwe tufuna nga tuyingidde mu Kristo Yesu, omugumu ku mugaso gwe guno wammanga. Bw'oyingira mu Kristo Yesu, number 1, bw'oyingira mu Kristo Yesu obeera oyingidde mu mugaso ogw'okubeera nti ofunye gwe tuyita advocate, obeera ofunye gwe tuyita lawyer, obeera ofunye gwe tuyita omuwolereza. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Bwe tudda wano ku kooti z'ensi, advocate oba lawyer oba omuwolereza ye muntu oyo ayimirira okuwolereza omusango gw'omuntu omulala, okuwolereza omuntu omulala olw'omusango gwe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Oyo ayitibwa advocate, lawyer. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Someone who stands, omuntu oyo ayimirira okuwolereza. Lwaki ayitibwa lawyer? Lwansonga aba amanyi amateeka, aba amanyi law, aba amanyi amateeka. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Gonna agafuga ensi. N'olw'ensonga eyo bw'obaako lyomenye yamanyi n'obuwaayiro mwanayima okutaasa mu mbeerayo ey'okumenya etteeka lye wamenye. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So n'olw'ensonga eyo naffe tulina advocate, tulina omuwolereza. Omuwolereza ono nga ye Kristo Yesu. Abantu bangi mu nsi mwe tutambulira mulina emisango. Abamu mulina emisango gya kubabbako mataka, abalala mulina emisango gya bufumbo gya maka, abalala mulina emisango giri wakati wammwe baana na bazadde. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Naye nga giri mu kooti z'ensi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Abalala mulina emisango nga giri mu kooti z'abantu, ng'abantu be basalidde gye mutambulira, gye musiiba, gye mubeera, gye mukolera, waliyo abakusalira emisango. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ate si buli musango ogukusalibwa abantu gwe bakusalira nti gubeera mutuufu. Waliwo oli alaba omuntu omu ng'ayambadde n'anyuma, ekyo ne kimusaliza omusango. Lwaki ayambala n'anyuma? Waliwo emisango egimu egisalibwa nga si mu bwenkanya, okuviira ddala mu kkooti z'abantu paka mu kkooti ez'amateeka. Okuva mu kkooti z'abantu ku byalo paka mu kkooti ez'amateeka waliwo emisango egisalibwa nga si mu bwenkanya. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Haleluya. Yes, abantu basobola okusala ensonga. Okusala ensonga kwe kusala omusango. Okusala omusango ku ngeri emu oba endala ne guba nga musango. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Gubeera ddi omusango? Eri omuntu atayagaliza bw'oyambala obulungi n'onyuma oba okoze omusango gy'ali. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. N'olw'ensonga eyo ajja gukusalira ng'ayina byafundikira ng'ayogera. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Yabba bibbe. Oyo ayina ssente ezibigula yabba bibbe. Banyaga bantu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So n'olw'ensonga eyo naawe genda obanyage. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Obibanga olowooza banyaga bunyazi. So point enkulu eri bweti. Point eri nti mu ngeri emu oba endala ensi ejjudde emisango. Ensi esalira abantu emisango. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Naye nga teweerabidde, Bayibuli eri very clear nti omulabe waffe ku nsi ye Sitaani. Sitaani ye mulabe waffe namba emu. Sitaani ye force eyo, ge maanyi ago agamotivatinga, agateekamu obwagazi mu mitima gy'abantu okuwalana abantu bannaabwe ne babasaliza emisango egiriyo n'egitaliiyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda.
kituufu eriyo emisango nga mituufu ng'omuntu oyo yakola ensobi eyo, n'ate eriyo emisango ng'omuntu teyakola nsobi eyo. Nekyeyagala okutegeeza, Yesu Kristo ye looya yekka, ye advocate yekka, ye muwolereza yekka asobola okuyimirira n'ataasa omuntu mu ngeri emu oba endala, n'amutaasa omusango newankubadde ng'abadde yagukola. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Njagala kuwaayo akasitoore kampi ddala ku nsonga y'omuzzi w'omusango ne looya we kye yamuyamba kye kino. Number 1, njagala nga sinnakuwa sitoori eno okusooka okuvumirira ebikolwa ebyokurepinga abakazi si birungi. Okusinziira mu Bayibuli n'ekikolwa ekyo tekyalinga kirungi era kyabangako empeera enzito ennyo ey'ekibonerezo ekizito omuntu yenna bwe yarepinganga omukazi, oba okudifayiringa kye twandiyise okukwata omwana atanneetuuka. Ebyo byonna ebikolwa Bayibuli ebivumirira, era n'ensi ebivumirira, ne kooti z'ensi zibivumirira oba ne gavumenti z'ensi zibivumirira. Naye kasitole kenjagala okukuwa kaali ka mukwasi wa mukazi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Omwana ow'obuwala yayina mukwano gwe omulenzi. Omulenzi ono yali ali wakaawe n'agezaako okubeera nga ayogereza omuwala oyo ng'alaga nti omuwala oyo awulira muli amwetaaga, naye ndowooza ng'omuwala yali yagaana dda. Ki ekyaddirira? Olunaku lumu omuwala ajja okukyalira ku mulenzi ono, naye teyajja nakigendererwa kyakubeera nti bagenda mu nsonga ez'okutabagana oba ez'okwegatta, naye yajjawo buzze ajje amulabeko. Bw'atuuka n'ayingira mu nnyumba, omuvubuka ki kye yaddako okukola? Omuvubuka yazinaguddiikudde ng'asanyuse, ng'akyamuse, ng'alaba ye afunye oluwenda, afunye chansi ey'okubeera nga yeefunza mwana muwala ono. Kiki ekyaddirira? Omuvubuka agenda mu maaso n'ekirowoozo kye yali ayina eky'okubeera nga afuna mwana muwala ono, kubanga mu by'obulungi byagaana, atazze waka mbw amukyaliddeko. Kiki kye yakola? Kwe kurepinga oba okutuusa kye bayita ogw'obuliisamaanyi ku mwana ow'obuwala ono. Omwana ow'obuwala kyamuyisa bubi nnyo, ng'era omukazi yenna, si na mukazi yekka wabula n'omusajja. N'abasajja babakwata. Omuntu ayinza okwebuuza kijja kitya? Beera ng'osoma ku mawulire naddala South Africa awo kikolebwa nnyo ku basajja. Bamanyi obbakwata, balina cream ze babasiiga, ne basooka ne bamuwunza ne yeebaka, naye balina cream ze bamanyi okubasiigasiiga. Omusajja n'amaliriza ng'agenda okudda engulu ng'ebikazi byamukutte. Ebyo nabyo gye biri South Africa awo bibeerawo nnyo. Naye mu ngeri emu oba endala tukomyewo ku lugero lwaffe luno. Mwana ow'obuwala ye tebaamunywesa madagala, tebaamukola ki, wabula omuvubuka yamukwasa maanyi. Ate kano kalowoozo kagendeko eri abasajja mwenna n'abavubuka mwenna. Omwana ow'obulenzi yenna akozesa force ku mukazi, ng'okwata mukwate, oba ku mwana ow'obuwala yenna ng'okwata mukwate, oba olina endowooza y'okwagala omukwata obukwasi. Ekyo kikubeere mu mutwe omanye nti toli musajja kimala. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Omusajja ng'oli musajja ekimala, ensonga ojja zikwata mu ngeri eri jento. Ensonga ojja zikwata mu ngeri eri jento, yogera n'omuntu mu ngeri eri jento. Ate teweerabira ffe abalokole, yogera n'omuntu mu ngeri eri jento, wabula ebyaffe omanyi gye biggweera. Ebyaffe biggweera mu kyaki gye bisooka.
Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, bisooka mu kyaki nga temunnatuuka awo. So naye omusajja yenna ng'oli musajja ekimala ojja kwogera n'omuntu wo bulungi, si mu ngeri ya kukwata bukwasi. Omuntu akwata obukwasi ng'olinga embwa oba olinga embizzi, toba na makulu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo, olinga enkoko, opapalanga enkoko, toba na makulu, toba musajja kimala. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Sekivuko olw'ekyo kibi, toba musajja kimala, musajja takwata bukwasi. So n'olw'ensonga eno omuvubuka yamaliriza akutta omwana wa Bendi. Omuwala bambi n'atya nnyo, kyamuyisa bubi nnyo because teri muntu ayinza kusanyuka nga akoze ekintu kyakoze nga tayagala, nga bamukozesezza ekintu nga abadde takyagala. So mu mbeera eyo omuwala n'amaliriza nga adduse abuuliddeko abeewaabwe, baguddewo omusango mu kkooti. Bwe bagenda mu kkooti bamaliriza nga omwana mulenzi bamuyise mu kkooti. Byonna byava mu musango guno njagala obiwulirize. Bwe bagenda mu kkooti, omuvubuka naye teyali mubi nga naye afuna advocate. Ngambira kuliranye advocate oba lawyer, omuwolereza. Naye ng'afuna lawyer oba ng'afuna omuwolereza oba kansala oba kanso agenda okuyimirira naye mu kkooti. Lawyer w'omuvubuka ng'amubuuza oba advocate oba omuwolereza w'omuvubuka ng'amubuuza nti owaayi soka ombuulire, omanyi tugenda mu kkooti naye njagala ntegeera amazima. Amazima omuwala wamukutte oba tewamukutte? Ko omuvubuka nti amazima agaliwo, omuwala oyo namukutte. Ekyaddala nali namwegomba dda naye nga agaana, talabika, neebulizaabulizaako. Naye bwe namulabye azzeeka nange ne mmanya nti nfunye chance, ne ŋŋamba tajja kufuluma nga situukiriza kye njagala. Yabadde era abigaanye, ne ŋŋamba kankozese empaka. Olyo ly'eddoboozi ly'eddenzi linnyonnyola lawyer oba linnyonnyola advocate waalyo, omuwolereza waalyo. Omuwolereza kyava amugamba nti bw'oyingira mu kkooti omulamuzi n'akusomera omusango, kkiriza nti ddala wakutte omuwala oyo. Ko omuvubuka ate nzikirize nti ddala namukutte ddala, kituufu namukutte, togenda kunsibya busibya. Kanso we kyava amugamba nti naye kyojja okugamba kye kino, kituufu wamukutte, naye ojja kugamba nti bwe yabadde ayingira ewange yayingidde n'engatto nga ziriko ebisooto, kale bwe yalinnye ku masuuka gange n'ebisooto nange kwe kumukwata. Kaakati bwe bityo ssaawa y'omusango n'etuuka, omuvubuka ne bamusomera omusango n'agamba ye ssebo omulamuzi, nakoze ensobi okukwata oba nakutte omuwala oyo, naye ssebo omulamuzi nange nabadde n'obusungu nga nkola ekyo, kubanga omuwala oyo bwe yazze ewange teyajjeemu ngatto ng'ayingira ewange, yayingidde n'engatto ze nga ziriko ebisooto. Ate enkuba yabadde etonnye, yayingidde n'engatto ze nga ziriko ebisooto, n'alinnya ku kapeti yange, n'alinnya mu nju yange n'ebisooto. Teyakomyawo, n'alinnya n'amasuuka gange ag'oku buliri n'ebisooto bye. Ssebo omulamuzi, kyenavudde nkwata omuwala oyo n'amaanyi. Kakati omuwala kyava akyamuka nnyo nga ne oludda lwa looya we terunnayogera, nga looya w'omuwala tannayogera. Omuwala ye kyava akyamuka nnyo n'agamba, nga bwe mumanyi abakazi bwe mukyamuka. Omuntu omu yagera n'agamba nti ha, omukazi akyamuka.
tabeereka naye. Naye ekyo kituufu nkiraba nnyo mu bakazi abakyamuka abo. Waba omukazi akyamuka ng'olaba kituufu tabeereka naye, ng'akyamuka alinganga gwe bakoleezezzaako akabiriiti, alinganga petulooli gwe bakoleezezzaako akabiriiti. Ate batera okwebuzaabuza babanga abasirise, naye nga bw'akyamuka abanga petulooli gwe bakoleezezzaako akabiriiti. N'abumbujja kati n'omuwala oli naye n'abumbujjira mu kooti n'akyamuka nnyo n'agamba, ssebo omulamuzi oyo omuvubuka alimba, bwe nabadde nnyingira ewuwe n'aggyeemu engatto saalinyeemu na bisooto, ampaayiriza. Mu nnyumba ye saatambuliddemukko na bisooto, natambuliddemu nga nzigyemu engatto nazigyemu ku mulyango. Omulamuzi n'akuba emmeeza n'agamba, ekitegeeza omuvubuka mutuufu. Ekyokugamba nti yakutte abadde ayagala kuggyayo mazima. Bwe wazze ewuwe waggyemu n'engatto n'oyingira, meaning that wazze oyagala, naye teyakukutte bukwasi, wazze nga oyagala okujja ewuwe era mwakkaanyizza ojja ewuwe mu bwenkanya, teyakukutte bukwasi kubanga gwe wazze ewuwe. Number 1, si ye yazze ewuwo, gwe wazze ewuwe, kyekisooka. Ekyokubiri, bwe wazze ewuwe, bwe wazze ewuwe ate n'okuyingira n'oyingira mu nju ye n'engatto n'oggyamu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ndowooza muwulira emisango egy'ensi bwe gisalibwa. Guwulikikanga omulamuzi n'akoona emmeeza n'agamba nti tu musango gukomya, omuvubuka talina musango, wabula omwana w'obuwala ono yalina n'okusasula omuvubuka omumumalira obudde n'ebiseera okumuleeta wano, ng'ate bakkaanya. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Bwe bityo nno bwe biri. Kooti z'ensi zisala bubi emisango, naye ate era tuddayo ku advocate, ku muwolereza w'omuvubuka. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Omuwolereza w'omuvubuka, omuwolereza w'omuvubuka olw'okuba yali amanyi amateeka ne ssemateeka w'eggwanga eryo, bw'atyo yasobola okubeera nga awa omuvubuka amagezi n'empolereza eyasobola okutaasa omuvubuka ono omusango gw'okurepinga omuwala. But on the other hand, omuwala yaddayo nga akoseddwa, yaddayo nga yeeyongedde kukosebwa lwa nsonga ekyaddala asobola okubeera nga ddala baamukwata. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ekyaddala asobola okuba nga baamukwata, naye mu kubumbujja n'atalinda magezi ga advocate we, n'atalinda kuwolereza kwa advocate we oba kwa looya we, kyenzikiriza nti ne looya we naye yandibadde n'akakodyo akalala akandisobodde okulaga ensonga y'omwana muwala. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Yabumbujja. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Praise the Lord. Nkomyewo ku kyawandiikibwa kyaffe kye tugenda okusoma ekyolwaleero. Omutwe gwaffe jjukira gugamba nti Yesu omuwolereza waffe. Ebadde story ate nga nayo naawe osobola ogijjamu ebyokuyiga gwe omwana w'obuwala. Abaana b'obuwala abakyalira nnyo babrother n'ogendayo wekka, babrother abamu bafuuka ensolo ky'otalina kwerabira. Ojja kumukyalira ng'oli wekka, brother afuuka ensolo ewakaawe. Eno mu kyaki ng'abeera muntu, ng'ewaka abeera mpologoma. Mulimu babrother abamu nga balinga mpisi. Empisi kye kisolo ekikyasinza okubeera n'amaddu.
erengerera eri ennyama netandika okubeera nga yonna eyiwa amalusu y'empisi kyekisolo ekikyasinza okubeera n'amaddu amayitirivu ennyo. Kati eriyo babrother abamu nga bwe batyo balina amaddu mayitirivu nnyo balinganga mpisi. Kale n'omwana w'obuwala bw'oba okyalira babrother oba baabalokole oba si baabalokole naye ng'ayitibwa kitonde kisajja, ebiseera ebisinga weewale okukyala wekka. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, weewale okukyala wekka. At times tambulayo n'omuntu owokubiri, togenda wekka kubanga si buli omuntu ategeera nnyo. Abantu abasinga mpisi, olaba ne mu basumba tulinamu abasumba nga nabo mpisi, kubanga ezo cases nzirabyeko. Abantu bangi nnyo, abaana ab'obuwala bangi nnyo abanyumirizaako bensanzeeko nga mbawo ku zi counseling ne banyumirizaako naye musumba nagendako ewa musumba bwati ne bwati naye munaye byavaayo byali bwe biti ne bwe biti, naye gw'okikola otya? N'omugamba katudde ku kyatuleese, si counseling naye nga nakiri akiyisizaawo. So point enkulu eriwo yeriwa nti ebiseera bisinga muyiga okutambula n'amagezi, akabadde kalowoozo ka kuyiga. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, kabadde kalowoozo ka kuyiga. Naye nga obubaka bwaffe bugamba nti Jesus as our advocate, Yesu Kristo ng'omuwolereza waffe, Yesu Kristo nga omuwolereza waffe. Enjiri ya Yokaana, ebbaluwa ya Yokaana esooka essuula ya 2 olunyiriri olusooka lugamba, baana bange abato mbawandiikidde ebyo mulemenga okukola ekibi, era omuntu yenna bw'akola ekibi tulina omuwolereza eri kitaffe Yesu Kristo omutuukirivu. Nkiddamu, baana bange abato mbawandiikidde ebyo muleme okukola ekibi, era omuntu yenna bw'akola ekibi tulina omuwolereza eri kitaffe Yesu Kristo omutuukirivu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So n'olw'ensonga eyo Bible very clear etulaga nti Yesu Kristo muwolereza waffe. Mu njogera endala Yesu Kristo looya waffe. Mu njogera endala Yesu Kristo advocate oba kansala waffe oba kanso waffe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So Bible eri very clear etulaga titulina okumwesiga oyo kanso waffe. Bw'obeera ng'olina kanso naye ng'ate tomwesiga mu bye mukolaganamu, kitegeeza bugenda kutomera oba mugenda kutomera mwembi. Mu ngeri emu oba endala Bible eri very clear etulaga nti Yesu Kristo muwolereza waffe, looya waffe. Ensinga etusalira emisango nga naawe waliwo emisango gy'oyitamu gy'omanyi oluusi nga naawe weetaaga ogiwangule mu kkooti z'ensi. Waliwo looya gwe tulina asinga balooya. Jesus is our advocate. Yesu Kristo ye muwolereza waffe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Bible y'Oluzungu, my little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Abagambye nti baana bange abato mbawandiikidde ebyo muleme okukola ekibi, era omuntu yenna bw'akola ekibi tulina omuwolereza eri kitaffe Yesu Kristo omutuukirivu. Yesu Kristo omutuukirivu. Mu other Bible verses Jesus calls the Holy Spirit our advocate. Mu byawandiikibwa ebirala Yesu Kristo yennyini omuwolereza waffe ayita omwoyo omutukuvu omuwolereza waffe. Lwaki? Wano wayingirawo kye tuyita Trinity, the twin God, Katonda obusatu. Point enkulu eri ki?
kyotalina kwerabira nti the Holy Spirit omwoyo mutukuvu akolera in the name Jesus, akolera mu linnya Yesu. Kyovulaba Yesu alina wagambira nti there is another one who is coming in my place. Waliwo ajja mu kifo kyange, oyo ajira mu linnya lyange. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. So agamba, and I will ask the Father and he will give you another helper to be with you. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Tingenda kusaba kitange abawe omubeezi omulala abeere nammwe. Era olunya olw'abiri lugamba, but the helper, tinaye omuyambi oba omubeezi, the Holy Spirit, omwoyo omutukuvu, whom the Father will send in my name. Wulirayo ekigambo kino, whom the Father will send in my name. Ne lwaki nkupapya kangende nkusomera ya Luganda, saagala nkupakuse nnyo bambi, njagala otegeere nga sikupakusizza nnyo, saagala nkuvuga sipiidi. Ntandise nkugamba nti Jesus our advocate, Yesu Kristo omuwolereza waffe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Yesu Kristo omuwolereza waffe ye muwolereza waffe, era Bayibuli emuyise omuwolereza waffe mu Yokaana, enjiri ya Yokaana, mu bbaluwa ya Yokaana esooka essuula ya 2 olunyiriri olusooka. Bayibuli eyise Jesus our advocate, eyise Yesu Kristo omuwolereza waffe. Naye Yesu Kristo yennyini tumulaba neera nga naye ayina gwayita advocate, ayina gwayita omuwolereza waffe. Era bw'ogenda n'osoma Yokaana essuula ya 14 olunyiriri lwa 16 luli simple stated, lwogera bwe luti. Olunyiriri lwa 16 enjiri ya Yokaana essuula ya 14 olunyiriri lwa 16 lugamba, nange ndisaba kitange, wulirayo, nange ndisaba kitange naye alibawo omubeezi omulala. Wulirayo akagambo ako, nange ndisaba kitange naye alibawo omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe, abeerenga nammwe emirembe n'emirembe. Omuntu omu wano ayinza okwebuuza, Yesu Kristo kituufu mubeezi waffe, naye kati yali yajjako omulimu gw'okubeera omubeezi waffe ate atuwa omubeezi omulala? Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Tunuulira Bayibuli bw'oba osoma scriptures zino zireme kutabula. 1 John chapter 2 verse 1, ebiseera weewandiikirwa, ewandiikibwa ng'omwoyo omutukuvu yajja dda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ebbaluwa ya Yokaana esooka essuula ey'okubiri olunyiriri olusooka lwawandiikibwa nga n'omwoyo omutukuvu ono Yesu gwe yali ayogerako nga yajja dda. Kati bwe tuddayo wali Yokaana essuula ya 14, enjiri ya Yokaana essuula ya 14 olunyiriri lwa 16, oyo yawandiikibwa ng'enjiri yeyo yawandiikibwa nga ebbaluwa ya Yokaana esooka essuula ya 2 olusooka nga tennawandiikibwa. So ku nnyiriri zino ebbiri, olunyiriri lwe twasoose okusoma lwe lwasembayo okuwandiikibwa nga luno olwa Yokaana 14:16 nga lwawandiikibwa dda. Kati Yokaana 14:16 Yesu Kristo yali yakazuukira. In fact Yesu Kristo yali tanaba kwambuka mu ggulu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Haleluya. Yesu Kristo yali tanaba kwambuka mu ggulu, naye Yesu Kristo yali akola kye twandiise ekiraamo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Yali tanaba na kufa, yali tanaba na kwambuka, naye ali mu kugamba ti ndisaba, ategeeza abatume, ategeeza abayigirizwa nti ndisaba kitange bwe ndigenda, ndimusaba n'abawa omubeezi omulala, n'abawa omubeezi omulala. Praise the Lord. Verse 16, nange ndisaba kitange naye alibawa omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe, abeerenga nammwe emirembe n'emirembe. Most of the times
some Bible scholars ekitabo kya Yokaana liri ya Yokaana bagiyita kiraamo kya Yesu lwansonga Yesu yalaamira mu bintu bingi bye yayogera ng'ateekateeka abayigiriza be nga naatera okugenda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, ng'anaatera okufa, ng'anaatera okuziikibwa, anaatera okuzuukira ayambuke mu ggulu. Wano yali abateekateeka. So mu Yokaana essula ya 14:16 abagamba nange ndisaba Kitange naye alibawo omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe. Omubeezi omulala gwe tuwandiise advocate. He will give you another advocate. Praise the Lord. Alibawa omubeezi omulala. Bwogera n'osoma Olulimi lwa 26 lwogera bwe luti lugamba naye omubeezi omwoyo omutukuvu, naye omubeezi omwoyo omutukuvu Kitange gw'alituma mu linnya lyange. Wulirayo akagambo kano, mu linnya lyange, in my name. In my name, mu linnya lyange. Ekyo ekintu kikulu nnyo weetaaga okiwulirize. Naye omubeezi omwoyo omutukuvu Kitange gw'alituma mu linnya lyange. Wulirayo, this Holy Spirit is activated. Kino kikuyingire mu mutwe ti omwoyo omutukuvu ono amaanyi ge gabeera activated in the name Jesus. Hallelujah. Mu linnya lya Yesu. Praise the Lord. In my name. But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, whom the Father will send in my name, mu linnya lyange, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Verse 26. Naye omubeezi omwoyo omutukuvu Kitange gw'alituma mu linnya lyange, oyo alibayigiriza byonna, alibajjukiza byonna bye nabagamba. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, alibajjukiza byonna bye nabagamba. Praise the Lord. Alibajjukiza byonna bye nabagamba. But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach. This name is Jesus. In my name, Jesus in a bracket, in Jesus' name, whom the Father will send in Jesus' name. He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Praise the Lord. Praise the Lord. So ekigambo ekyo helper, but when the helper comes, naye omuyambi bw'anajja, bweyongera n'osoma mu Yokaana essula ya 15 eyongera n'ekulaga Yokaana essula ya 15:26. Yokaana essula ya 15:26 lwogera bwe luti lugamba naye omubeezi bw'alijja gwe ndibatumira ava eri Kitange, omwoyo w'amazima ava eri Kitange, oyo alitegeeza ebyange. Oyo alitegeeza ebyange. But when the helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will bear witness about me. He will bear witness about me. But when the helper comes, tinaye omuyambi oyo omubeezi. Praise the Lord. Naye omubeezi bw'alijja gwe ndibatumira ava eri Kitange, omwoyo w'amazima ava eri Kitange, oyo alitegeeza ebyange. Kana kanyini nkaweerezaako mwenna abawaayiriza omwoyo omutukuvu nti ye yabagamba musomese amannya g'emizimu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Yesu Kristo teyasomesa ku mannya g'emizimu. Yesu Kristo yasomesa Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Mwenna abawaayiriza omwoyo omutukuvu ng'ate mumuwaayiriza ne Yesu by'ataayogera. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Omwoyo bw'aba alina byakuwa byonna bizimbirwa ku musingi Yesu gwe yaleka asimbye.
temutulimba nti Mukama ayinayo enjigiriza empya zaleese nga zaawukana n'eya Kristo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. No, bw'abaawo enjigiriza yonna empya erina kuwawula buwawuzi nga esimbye mu misingi gy'enjigiriza ya Kristo nga tekyuse. Enjigiriza ya Kristo bw'ebeera tekyusiddwa, kitegeeza awo bino bannaffe ebirala bye mwongerako, kitegeeza olwo binaaba bituufu, naye bwe biba bye mwongerako bikontana n'ebya Kristo bye yalekawo. That means there is a total mess. When the Holy Spirit comes, Bible egamba agenda kusooka kutegeeza bya Kristo, asooka kutegeeza bya Kristo. Era ategeeza bya Kristo, ajjukiza bya Kristo, asooka tujjukiza bya Kristo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Hallelujah. Ate era tabimenyawo wabula azimbirako bizimbire. The Holy Spirit will not break God's word. The Holy Spirit will always build on God's word, build on Jesus' words. So any teaching which breaks Jesus' words, Jesus' teaching, is non-biblical, and it is a teaching straight away from hell. Enjigiriza yonna ng'ekyama okuva ku ya Yesu Kristo, eyo njigiriza eva direct mu geyeena kuwabya bantu ba Katonda. But when the helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will bear witness about me. This is what Jesus tells us. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Olulimi lwa 26. Naye omubeezi bw'alijja gwe ndibatumira ava eri Kitange, Omwoyo w'amazima ava eri Kitange, oyo alitegeeza ebyange, oyo alitegeeza ebyange. Bw'oba teweerabidde wali we tubadde mu John 14 verse 26, eyo yeebadde very clear ne tulaga nti naye omubeezi, Omwoyo Mutukuvu, Kitange gw'alituma mu linnya lyange, oyo alibayigiriza byonna, alibajjukiza byonna bye nabagamba. Wulirayo, alibayigiriza byonna ate alibajjukiza byonna bye nabagamba. Meaning nti Omwoyo agenda sooka bajjukiza Yesu bye yayogera, Yesu bye yasomesa, Yesu bye yayigiriza, Yesu bye yabagamba. Ensi erina byegamba, enjigiriza z'omulembe guno zirina bye zigamba, naye Yesu ayina bye yagamba. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Advocate waffe ayina bye yagamba. Tugendere ku advocate waffe, tuve mu kubumbujja n'ebyaffe, tuleme okubeera ng'omwana oli ow'obuwala eyabumbujjira mu kkooti, n'ayogera ebitamuyisaawo, n'ayogera ebitamutaasa, n'ayogera ebimutwalaganya kanywa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Abalokole abamu mubumbujja nnyo ne mwerabira nti mulina advocate, mulina omubeezi, mulina omuwolereza. It doesn't matter what kind of case. Si nsonga musango guli gutya, si nsonga ensonga eri etya, si ensonga nene kwenkana wa. We have an advocate. Tulina omuwolereza. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Musumba nanti bangamba ndika emizimu gy'ekika, si nsonga babumbujja ne bakugamba okwokuyita kubumbujja. Some people basobola okubumbujja ne bagamba oliko emizimu gy'ekika, but a child of God, omwana wa Katonda, tabaako mizimu gya kika kyansi. Lwaki advocate waffe agamba you are a chosen generation, a royal priesthood, a peculiar people, to show forth the virtues of the one who called you, to show forth, to reveal the glories. Osobola okulaga ekitiibwa, osobola okulaga omusana, osobola okulaga ekitiibwa kya Katonda. Timuli kika kitukuvu, ggwanga ddonde, baana banvuma.
Bible egamba, if any man is in Christ Jesus, he is a new creation. The old things are passed away, behold all things are new. Omuntu bwaba mu Kristo Yesu abeera kitonde kijja, ebyedda biweddewo laba bifuuse bijja. You no longer belong to your earthly clan. Tokyali mu clan yeyo ku nsi eyo oliyo mubiri, but the real you, the spirit in you, you do not belong there. Your spirit does not belong there. Your spirit is you. Omuntu gwe mwoyo. Your spirit is the real you. It is the one which will inherit the kingdom of heaven, or it is the one which will go in hell, depending on your faith in Jesus. Praise the Lord. Omwoyo gw'omuntu ye muntu, guno omubiri ne bw'oli gunaaza emirundi 15 olunaku, era bwe gulifa guligenda mu ttaka, guliziikibwa, gulivunda, gulivaamu envunyu, gulisaanawo, gulifuuka akawanga, n'akawanga kalifuuka evvu, evvu lirifuuka ettaka, ettaka ne liddamu ne limerako emmere, abalamu abalibeerawo ne balya. Naye nga n'abalya ku mmere egimusiddwa enfuufu y'omubiri gwo nga nabo lwe lugendo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Wali okirowoozezaako ti awantu w'otudde oba awantu we wazimba ebiseera bingi nnyo, emyaka mingi nnyo egy'emabega, wandibanga osula ku malaalo? Lwaki? Anti waliwo abaaziikibwa edda b'otaalabako, abaafa edda b'otaalabako. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Praise the Lord. Abantu bangi nnyo mulina okukitegeera nti omubiri guliddayo mu ttaka, omubiri guliziikibwa. Webala okuguyonja, webala okugukuba perfume ez'ebbeeyi, webala okugulabirira. Ate si kibi okuguyonja n'okugulabirira, naye Katonda kyasinga okwagala nga bw'ogukuuta ku ngulu, bw'ogunaaza ku ngulu, nga n'omwoyo munda gunaaba. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Naye waliwo ekintu kiri kimu kyokka ekitukuza omwoyo gw'omuntu, si mazzi ga mubiri. Ekitukuza omwoyo gw'omuntu gwe musaayi gwa Kristo Yesu n'amazzi agamufubutukamu bwe bamufumita effumu ng'ali ku musaalaba afudde. Omusaayi gwa Yesu Kristo n'amazzi agamufubutuka mu mbereezi bye byokka ebisobola okutukuza omwoyo gw'omuntu okuggibwako ekibi n'amaanyi g'eggeyeena. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. It is the only way. Jesus is the only way. He is the only advocate. Ye muwolereza yekka gwe tulina omwenkanya. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Asobola okutuyamba, asobola okutukuuma, asobola okutuwolereza. N'olw'ensonga eyo bwe twetegereza ebyawandiikibwa bino biri very clear, bitulaga that our advocate is Jesus. Omuwolereza waffe ye Yesu Kristo. Wabula Yesu Kristo abeera atya neera omuwolereza waffe nga tetumuyina mu mubiri? Abeera muwolereza waffe okuyita mu mwoyo omutukuvu mu linnya lya Yesu. Noting akagamba, Jesus is our advocate through the Holy Spirit in the name of Jesus. In the name of Jesus. Through the Holy Spirit in the name of Jesus. Through the Holy Spirit in the name of Jesus. Yesu abeera muwolereza waffe okuyita mu mwoyo omutukuvu, ayita mu linnya lya Yesu, ajjira mu linnya lya Yesu. Through the Holy Spirit who comes in the name of Jesus. There we have the advocate Jesus through the Holy Spirit in the name of Jesus. Hallelujah. Kino nkiddamu. Jesus is our advocate through the Holy Spirit who comes in the name of Jesus. Yesu Kristo abeera muwolereza waffe okuyita mwoyo omutukuvu ajjira mu linnya lya Yesu. Yesu ali very clear ayogedde n'agamba, the Spirit who comes in my name, he comes in my name.
ajira mu linnya lyange. Bible egamba the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. Whom the Father will send in my name. Temumanyi lwaki obwedda nsoma akanyiri ako nga nkaddinganamu, njagala owulirize bulungi nnyo. John chapter 14 verse 26 egamba nti naye omubeezi omwoyo omutukuvu kitange gwalituma mu linnya lyange, mu linnya lya noti ng'ekyo. Lwaki nemera mu linnya lyange? Njagala okitegeere. He comes in the name of Jesus, not in the name of the fire. Guno omulembe muyise fire mu church okusinga Jesus. I wonder whether fire is becoming a new name in the church of the Pentecostals, especially Pentecostals. Ndi mukwewuunya oba kati fire agenda afuuka Jesus mu kanisa z'aba Pentecost nyingi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. In many different Christian denominations, you call fire instead of Jesus. Fire sounds good and it sounds stronger than Jesus, but I want to tell you that Jesus will always be stronger than any fire. The name Jesus is more fiery than fire. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Erinnya Yesu lya muliro n'okusinga omuliro. If you call Jesus, you will be on the right track more than those who call fire. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Tokemebwa okutandika okubeera omulokole ayita fire instead of Jesus. Call Jesus. When you call the name Jesus, or when you utter out the name Jesus, you are uttering out the strongest name in the whole world, in the whole universe, in the whole heavens, in the whole earth, and the whole hell. Hallelujah. Mugeyena yonna, munsi wonna, mugulu wonna, the name Jesus is more fiery, more stronger, more fiery than fire. Praise the Lord. Erinnya Yesu lye litambuza Holy Spirit. Holy Spirit, buli otwogera in the name of Jesus, the Holy Spirit is activated. The Holy Spirit is activated. The advocate is activated. Omuwolereza ayimirira mu position. Omuwolereza advocate waffe ayimirira mu position. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Praise the Lord. Praise the Lord. Bwogera n'osoma Yokaana 16 olunyiri lwa 7. Yokaana 16 olunyiri lwa 7. Katusomewoko. Olunyiri lwa 7 lwogedde bwe lugamba nti naye nze mbagamba amazima kibasaanira mmwe nze okugenda, kubanga nze bwe sirigenda omubeezi talibajjira, naye bwe ndigenda ndimutuma gye muli. Hallelujah. Kibagwanira nze okugenda, kubanga bwe sirigenda omubeezi talijja gye muli. Yesu Kristo bwe yali abategeeza. So bo baali bakyayagala Yesu Kristo abeereko nabo mu bodily shape, naye Yesu okubeerako nabo mu bodily shape kyali kimuleetera okubeera limited to the rest of the world. So Yesu yali alina okufa, azuukire, ayambuke agende mu ggulu, then aweereze Holy Spirit asobola okujjuza ensi yonna. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Now we have the advocate, the Holy Spirit, Jesus, the Holy Spirit. Tulina omwoyo omutukuvu, tulina Yesu, our advocate. Hallelujah. Omuwolereza waffe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. In the spirit, okuyita mu mwoyo omutukuvu, okuyita in what we call the Holy Spirit. Jesus is our advocate through the Holy Spirit. So we can say the Holy Spirit is our advocate. Again, we can say Jesus is our advocate. It all works. Why? Because this is one God revealing himself in different persons. Hallelujah.
Praise the Lord. Ye Katonda omu eyeraga gye tuli mu different persons. He reveals himself to us as the Father. Yeraga gye tuli nga Taata. He reveals himself to us as the Son. Yeraga gye tuli nga Omwana. He reveals himself to us as the Holy Spirit. Ne yeraga gye tuli nga Omwoyo Mutukuvu. Kyova olaba newankubadde Yokaana mu bbaluwa ya Yokaana esooka sula ya 10 yagamba nti Jesus is our advocate. Ate era n'enjiri ya Yokaana essula ya 14:16 nalwo ne lutulaga nti the Holy Spirit is our advocate, ye muwolereza waffe. Then tewaliwo zikontana lwaki all these Bible verses are talking about this one God who is our advocate. Ekigambo advocate oba omuwolereza, ekigambo eky'oluzungu advocate, eky'oluganda omuwolereza kiva mu kigambo eky'olugreek parakleton nga kitegeeza helper omuyambi, advisor omuwi w'amagezi, kansala omulungamya. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Praise the Lord. Ekigambo ekyo njagala tukigaziyemu katono osobola okutegeera kikyegamba olwaleero, osobola okutegeera Mukama kyayogera naawe olwaleero ku Sunday n'ey'olwaleero bw'agamba nti Jesus is our advocate. Yesu Kristo ye muwolereza waffe. Number 1, ekigambo kino nkugamba kitegeeza parakletos, kiva mu kigambo parakletos oba parakleton. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Parakletos oba parakleton. Haleluya. Ekigambo ekyo kyonna kye kimu. Parakletos oba parakleton. Parakletos yo yayitibwa ye muntu ayitibwa to help someone. Ekigambo parakletos kitegeeza someone called to one's aid, omuntu ayitibwa ku kuyamba omuntu omu. Parakletos, it is a Greek word. Parakletos kina phonetic spelling yakyo eri PARAKLAYTOS. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ye phonetic spelling, naye nga spelling yakyo kyennyini parakletos kiri PARAKLETOS. Okuwa spelling za walifu ya Greek zijja kumenya kubanga niwe nakugamba nti wandiika bwoti tozimanyi, kale ezo katuzireke. So n'olwensonga eyo definition y'ekigambo ekyo kitegeeza one who is called for one's aid oba called to one's aid. Called to one's aid ayitibwa okuyamba omuntu omu, ayitibwa okuyamba omuntu omu, kyekigambo parakletos. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Kati oyo ayitibwa okuyamba omuntu omu, kyekigambo ekyo kyekitegeeza naye oyo ayitibwa ye parakleton. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Praise the Lord. So n'olwensonga eyo ekigambo ekyo kitegeeza advocate, an advocate, omuwolereza. Njagala kuwa ebigambo biringanga 7 ebinnyonnyola parakleto abe ebinnyonnyola ekigambo gwe tuyita omubeezi. Ekigambo kye muyita omubeezi, herepa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Bayibuli y'Oluganda ekozesa ebigambo 2. Awasooka ekozesa ekigambo omuwolereza, awokubiri ekozesa ekigambo omubeezi, ye Bayibuli y'Oluganda. So abavuunula Bayibuli y'Oluganda bakuwa ebigambo bino 2 mu nnyiriri ez'enjawulo naye ng'ebigambo ebyo biva mu kigambo kimu, ekigambo ekya Greek parakletos. Bayibuli eri emu yokka eyagezaako okuggyayo ebigambo bino nga bwe biri mu original Greek. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Ye Bible eyitibwa amplified version oba amplified Bible. Ye yaggyayo ebigambo bino. Abavunuzi ba Bayibuli zino
balina we basinganako. King James alina wasingirako, naye ate amplified version nayo mu area y'okunnyonnyola Holy Spirit ate naye alina wasingirako. Era bw'oba osomye amplified version ng'osomye John chapter 14 verse 16, ye yakuwa ebigambo byonna nga we biri mu Greek language ebinnyonnyola advocate oba ebinnyonnyola lawyer, ebinnyonnyola Yesu Kristo era ebinnyonnyola Yesu Kristo nga lawyer waffe oba ebinnyonnyola Omwoyo Mutukuvu nga lawyer waffe. Ey'Oluganda mwekyo ekyawandiikibwa ejja kulaga kigambo omubeezi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Katugende tusomewo mu John chapter 14. John chapter 14 verse 16 ey'Oluganda ekulaga kigambo omubeezi. Bayibuli egamba naye ndisaba Kitange naye alibawa omubeezi omulala. Wulirayo, omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe. Omubeezi omulala. Ya la 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 la. Omubeezi omulala. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. John 14:16 ndisaba Kitange naye alibawa omubeezi omulala. Bible is very clear. Ey'Oluzungu egamba, and you amplified version yino bwegamba, and I will ask the Father and he will give you another helper. Hey, katandika okunotinga ekigambo advocate wali ebbali, omubeezi. Ekigambo omubeezi tandika okiteekako ebigambo bino ebirala byendi mukuwa. Byonna byonna ekigambo kiri ekya Greek kiri kimu, parakletos, ekinnyonnyola ebigambo bino byonna. Omubeezi, number 1, omubeezi kiwandiike. Naye wote tuyita helper, omuyambi. Omuyambi. Manya nti abakuvunulira Bayibuli y'Oluganda ebigambo bino tebabikumalirayo. Nze ne mubikuwanga ebifubutuka mu Greek Bible. Mu Greek Bible ekigambo ekyo kiri parakletos, naye kivaamu ebigambo 7 ebikinnyonnyola. Ekisooka eky'Oluzungu ekikivaamu helper. Kigambo parakletos kinene kirina obwana bwakyo. Obugambo obulala obukinnyonnyolo kijjayo amakulu gaakyo. Eby'Oluzungu, Oluzungu is not a rich language esobola okunnyonnyola ekigambo kimu ekya Greek. Waba ebigambo ebimu mu Greek nga eby'Oluzungu biringanga 8 ebisobola okijjamu amakulu nga kizitowa nnyo. Kati kyekigambo ekyo parakletos, advocate. Kati muno mwe muli ekigambo helper. Helper, omuyambi. Ekyokubiri mulimu ekigambo comforter. Comforter ndoze kyekiri omubeezi eky'Oluganda, comforter. Then mulimu ekigambo advocate, omuwolereza. Ekyo jjukira ate twakisomye walala, omuwolereza. Advocate, omuwolereza. Ekigambo ekirala intercessor, omwegayirizi. Omwegayirizi. Jesus is our intercessor, omwegayirizi. Ekigambo ekirala counselor. Counselor yoyo omulungamya. Omulungamya, counselor, omulungamya. Ekirala strengthener, omuwi w'amaanyi. Praise the Lord. Omuwi w'amaanyi, strengthen oba atuzaamu amaanyi. Ekigambo ekyomusanvu ekisembayo ekinnyonnyola parakletos oba advocate oba omubeezi waffe, ekigambo ekisembayo bakiyita stand by. Hallelujah. Stand by, abeerawo. Nga bwe wandigambye nti amasannyalaze bwe gagenda, ekizimbe nga kirina gye bayita stand by generator, bwe gagenda yo yeeteekako. Eyo gye bayita stand by generator, bwe gaba ogenda bwe gati yo nga yessaako. So now the Holy Spirit is our stand by generator. He is our stand by. He is there. He is always there. He is the stand by. Hallelujah. Praise the Lord. Stand by. Wow. I love it when I say it. I love it when I read it. I love it when I meditate about it. The more I talk about it, the more I love it. The more I see it, the more I see it real. So now ensonga eyo
He is our standby. Standby. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Standby. So kungambira kuliranye, he is my standby generator. Hallelujah. He is my helper. He is my comforter. He is my advocate. He is my intercessor. He is my counselor. He is my strengthener. He is my standby. Hallelujah. So the Holy Spirit, Jesus in the name, the Holy Spirit in the name of Jesus, He is our counselor. He is our helper. He is our comforter. He is our advocate. He is our intercessor. He is our counselor. He is our strengthener. He is our standby generator. He is always there. The world can run away from you, but He will always be there. He will always be with you. He will always help. He will always comfort. He will always advocate. He will always intercede. He will always counsel you. He will always strengthen you. He will always be your standby. He will always be your standby generator. He will always stand by you. Stand by you. Hallelujah. He will always stand by you. No matter the trials, since on the trials the Holy Spirit will always stand by you. He is our advocate. That Jesus is our standby. Hallelujah. Koti zensi wadibango inaye emisango oyagala kulaba buwanguzi teweraliikirira. We have the greatest advocate. Hallelujah. Mu business zokola wandibanga tezitambula bulungi omulaba akutaddeko emisango gyotannakola gyotannamanyi gyotannamanya nako gyotannamanya jazze gitya, but tewerabira. Jesus is our standby. The Holy Spirit is our standby. He is your standby generator in all the crises. Mumitawana jona joitamu. He is your standby generator. You need money to do something. He is your standby generator. I always tell people that I do not care when I have the standby generator. Abantu abamu baagala bw'oba oyita mu buseera obuzibu onakuwala ennyo, okaabe ennyo, oggwemu amaanyi, osinde nnyo, obeere concerned for your problems. No, I don't need to be concerned about my problems because those problems are not my problems. I know it very well that those problems are God's problems. If God at all can have a problem. But if they are not problems to God, that means they are not problems to me. If they are not problems to God, that means they are not problems to me. It is not an issue to think about, to struggle about. That means I'll just look at my standby generator, the Holy Spirit. He will always strengthen you. He will always give you the power. Bulijagenda kwongera amaanyi, ag'okweyongerayo, ag'okusaba, ag'okwebaza, ag'okusanyuka. You will always be happy. Praise the Lord. Togenda kuddamu kutya, togenda kuddamu kweraliikirira, togenda kuddamu kukaaba. Buli wonootegeera that you have an advocate. We have an advocate. Tuyina lawyer, tuyina omuwolereza, tuyina counselor, tuyina omuwi w'amagezi, tuyina ow'amaanyi, advisor waffe, the Holy Spirit. Njagala okutegeeza bulijjo advise yajja kuba yeesinga. Omwoyo omutukuvu bulijjo ajja kubeera nga yasinga, bulijjo ajja kusigala nga yasinga. Katonda bulijjo agenda kusigala nga yasinga. Yesu bulijjo agenda kusigala nga yasinga. Kituufu bagamba nti ababanka bakutwala naye tebasobola kukutwala ng'olina omuwolereza omwoyo omutukuvu. You're gonna complete that loan. Eyo loan ogenda gimaliriza mu linnya lya Yesu. Eyo rent walandi road w'ekibuga w'opangisa w'okolera ogenda kumusasula mu linnya lya Yesu. Mukama ali mu kuwolereza naawe ofune ku nnyumba empya. Mukama ali mu kuwolereza naawe ofune ku dduuka empya. Mukama ali mu kuwolereza naawe ogule ku mmotoka. Mukama ali mu kuwolereza naawe ozimbe ku nnyumba eyiyo. We are having an advocate. Katokyamuka buli lwokyamuka neweeyogerako ebikyamu, neweeyogerako nti mpedde, neweeyogerako nti nze biganye, ofaananawo omuwala oli eyakyamuka omusango ne gumusingira mu kkooti. Nebeera ng'omuvubuka oli eyamanya nti ye tasobola kusinga musango watali magezi ga looya we.
neyeewaayo n'awuliriza looya we kye yamugamba, n'alaba obuwanguzi, n'asinga omusango, n'alaba ekisa mu maaso g'omulamuzi. Waliwo n'emisango egimu egikogerwako nga ddala wagikola, ne bw'obeera ne advocate Jesus ogenda kugiwangula. Kasita omenyeka, Mukama anoonya mmeeme emenyese. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Mukama anoonya mmeeme emenyese. Ng'omulamuzi oli yatunuulira emmeeme y'omusajja, ng'emmeeme y'omusajja ddala kituufu yakoze omusango, naye atayise mu buwaayiro obusobole mutaasa omusango. Naye n'otunuulira omuwala nga ddala kituufu baali bamukozeeko omusango, naye n'ayita mu buwaayiro obutawa kooti kitiibwa, ayita mu buwaayiro obutamutaasa, n'ayogera ebyanjwanjwa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Haleluya. Lekerawo okweyogerako ebyanjwanjwa, lekerawo okwewolereza, Yesu ye muwolereza. Lekerawo okwerwanira, Yesu yakulwanira. Lekerawo okwewa amagezi, leka agakuwe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. He is our advocate, he is our lawyer, he is our standby generator. Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. The Holy Spirit is your standby generator. Si nsonga wowoyita, he is your standby, he is your standby. Si nsonga wowoyita, he is your standby. Tulaba Petero ne Siira, Pawulo ne Siira bwe baali nga bali mu kkomera. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Basibiddwa, balaba tebalina ngeri ya kufuluma kkomera eryo, babakutte olw'emisango gy'okubuulira enjiri. Naye kyekyaddirira, the standby generator, the standby generator. Kiki baatandika okukola? They were always concerned about their problems. Ebizibu by'okusibibwa mu kkomera baabijjako amaaso. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Abaroma baasibanga omuntu ng'ekkomera balina ge bayita amakomera g'omunda. Eryo ekkomera ly'omunda lyabanga likkirira wansi, downwards. Baasibanga amakomera ago nga bagasimira mu ttaka. Emiryango 16 okukkirira mu ttaka. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Lye bayita ekkomera ery'omunda. Va wano awayingirirwa naye okkirira omulyango ogusooka n'okkirira mu ttaka. Omulyango ogwokubiri, Pawulo ne Siira baali basibiddwa mu kkomera wansi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Kyekyadirira Pawulo ne Siira baali less concerned ku kkomera. Kiki baakola? Batandika kusinza Mukama, batandika kusinza businza Mukama, batandika kumutendereza, batandika kumusinza. They knew this was not a big deal to the Savior. Bamanya eno teyali big deal eri advocate waabwe. Bamanya eno teyali nsonga eri lawyer waabwe, eri advocate waabwe. They just began to worship. Hallelujah. Praise the Lord. Batandika kusinza businza Mukama. Kyekitiibwa kive gy'oli, Mukama Katonda osanidde, obumwa bw'abalabe obugadde. Mukama tewali akwenkana, ekitiibwa kive gy'oli, Mukama Katonda osanidde, obumwa bw'abalabe obugadde. Mukama tewali akwenkana, njegereza abalabe zigaddwa. Mukama tewali akwenkana, amatu g'abalabe gagaddwa. Mukama tewali akwenkana. Nga bwe basinza, praise the Lord, nga bwe basinza nga mirakuliraanye, the advocate arrived. Hallelujah. Omuwolereza n'alabika. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Tulina omuwolereza atali nga abawolereza ba ku nsi kuno. Omuwolereza bwe yalabika, enzigi z'ekkomera ne zikutuka, enjegere ne zikutuka. Pawulo ne Siira ne bava mu kkomera. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Lwaki amaanyi bwe gatyo tegakyalabika mu bulamu bw'abakkiriza bangi nnyo? They are so concerned about their problems. They are so concerned about their troubles, in that they can speak blasphemous words against their Creator. What a shame. Some people are so concerned n'emitawaana gye basisinkana. Tebali concerned n'amaanyi ga Katonda. Look at your advocate. Look at your advocate. He is there with you.
He is your helper. He is your redeemer. He is your advisor. You know, he is your standby generator. When you feel like you're weary, the standby generator is there. When you feel like you're frustrated, the standby generator is there. When you feel like you are, your heart is being demoralized, your heart is being trampled upon, in the spirit you feel like you're very weak, just know your strengthener is there. Your strengthener is there. Your strengthener is there. Think about it, that you have a strengthener. When you feel like you don't have power, you don't have more energy to talk, more energy to worship, more energy to serve God, you feel like you're frustrated, you feel like you're down, praise the Lord. Just think about it, that you have the standby. Just think about it, that you have the helper. The helper, the Holy Spirit, your helper, praise the Lord. Just think about it, that you have the spirit of truth. You have the intercessor. Hallelujah. When you feel like maybe you're facing something very troublesome, maybe you feel like God is judging you, just think about the intercessor. Know that you have the interceding blood of Jesus Christ. When Jesus died on that cross, he gave his blood to the Father in heavens. The blood is interceding for us. Whenever you feel like maybe the issue is happening because of a sin I committed, just think about that. You have the intercessor. When you pray and plead for your case before God and say, Father, forgive me for my sin, just know that you are forgiven because you have the interceding blood of Jesus Christ. Hallelujah. We have the intercessor, we have the counselor, we have the strengthener, the comforter, the advocate, the standby. Praise the Lord. Hallelujah. God is our standby. He is with you always. He told us that he is with us always. He told the apostles that I am with you always, even to the very end of the age. Hallelujah. Hallelujah. He will be with you just like he was with Moses. He will be with you just like he was with Joshua. He will be with you just like he was with Gideon. He will be with you just like he was with Prophet Elijah. He will be with you just like he was with Prophet Elisha. He will be with you just like he was with Daniel. Daniel, nali mu kikomi ky'omuliro, the standby was there. His standby generator was there. Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego bwe basuulibwa mu muliro, Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, kubanga bagaanye okusinza ekibumbe ekya kabaka kye ekyaddirira. The standby generator was there. The standby cooler was there. Buli okuba gwali muliro, wano baali beetaagawo kakuula. They needed someone to cool the fire down, to cool the fire down. The standby cooler was there. That was Jesus, the Holy Spirit, in the name of Jesus, in the name of an angel at that time. The Holy Spirit came. He cooled the fire down. He cooled the fire down. Shadrach, Meshach na Abednego mu kikomi ky'omuliro mu kifo ky'okwokebwa batandika kusinza businza Mukama. Hallelujah. Praise the Lord. They just began to worship God. They just began to worship God. The standby generator was there. The fourth one was there. Shadrach, Meshach na Abednego nga bali mu muliro. The fourth man came in. Omusajja owokuna n'alabika. Buli woyita mu muliro omungi owooluganda mpuliriza. The fourth man is there. The standby is there. The comforter is there. The Holy Spirit is there. Praise the Lord. Jesus is there. No matter what the case is, Jesus is there. Teweerabira bwe baali mu lyato abayigirizwa nga batambula, Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda, ennyanja n'efuukuuka. Jesus was with them in the boat. Hallelujah. He is in the boat. The man is in the boat. The man is in the boat. The man is in the boat. No matter the cases, no matter the troubles, Jesus is in the boat. And we remain the winners. We remain the winners. The fires are cooling down. Omuliro gukkakana.
emiyaga gikakkana. Bw'obeera mu muliro manya Yesu mwali. Yesu mwali mu muliro ng'alimu naawe, ye tegumwokya ze gukakkanya. At the end of the day, after you walk out of that fire, you will walk out of that fire a new man. Bonova muliro ogwo ogenda guvaamu ng'oli musajja mupya, ogenda guvaamu ng'oli muntu mupya, ogenda guvaamu ng'oli muntu mulala. Omuliro si gwa kuzikiriza, gwa kurifininga nga gold. Ogenda fuluma nga weeyongedde okutekena, nga weeyongedde okwakaayakana, obuwanguzi bwo nga bwakaayakanira amawanga agakulengera. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Musigale nga muweereddwa omukisa. Sigadde nze Pastor Martin Timothy Lubega owa Theios Divinus Altar Church mu Kivu, Kampala, Uganda. Mukama abankuumire. Sande nnungi.